kati sikyayogera nvuga buvuzi. Otuuka akaseera mu butuufu n'ebyokwogera ne bikubula. Kye kibadde nno ku King Saha agambye kati takyayogera wabula kaasalewo muna ng'ate kubeera nga avuga buvuzi kaakati. Wabula ng'ate Shadashi Bebe Cool avuddeyo n'ayanukula muna ng'ate Eddie Kenzo. Ono nno ayongeddeko nti yakubira muna ng'ate Eddie Kenzo pulaani ey'okukolawo muna ng'ate Federation. Okwali muna ng'ate ne Eddie Kenzo okwegayirira munangate Bebe Cool asobole okwogera munangate ne King Saha ko sate ne Shiba ku kya Federation eside eno. Kakati nno kansoke nkuzanyiremu ko Bebe Cool. Kati nga most of the people are discussing, Bebe Cool alwana ne Eddie Kenzo. Really? Really? At this era? No. I have done a contribution. I've done a lot of things. Nzena Zimba, I can tell you that first day when Eddie Kenzo called me to help him create the federation. How was the federation created? He asked me because the artists were not able to trust him. He called me and asked me, Bebe, sabo nyambe o meetinge King Saha ne Shiba. Abo webana kiriza manyika milioni akuwuliriza ne Juliana ne mugamba ogenda kukola kintu federation the General Sala Gambia kole federation asobole okulaba ngeri government jet funding and no, that's okay, that's fine, but kiba cha industry kufuna mu I will meet kwanze tombulira Saha sagala abantu bali disrespectful abata obubongo butachuka all the time kuvuma abantu kuvuma. Nene mga no, it's okay. So naba meeting ira ku Torino. Actually, even at that time there is Sogera and Shiba that we met at Torino, and we agreed for I don't have to like you to work with you. Let's go work. Mvamula bantu federation in the beginning buli muntu yaliyo. Era Joseph Chameleone will do anything. Okuja konga Bebe has approved. Era yakugamba nda Bebe bwaba bikyagenda mu maaso nga bituredinga. Bebe Cool avuddeyo n'ayogera munangate ku mukutu ogwa TikTok abadde live naye muganda wange obutambi butredinze nnyo babusazeesazeemu bingi nnyo byabadde ayogera. Wabula nga ku side yeemu ng'ebyo bikyagenda mu maaso wenguyidde katambi ka King Saha. Naye nga sinaba kubeera nga nkakuzanyiramu maaso awo ngenda kubeera nga nkulagako ku Eddie Kenzo abadde munangate n'abawagizi be ng'ali bawuubirako ko kajambo wali wona. Wabula kansuka munangate nkuzanyiremuko akatambi ka King Saha. King Saha abadde ku lugendo lwe era nga bogezaako okulaba waliwo ndowooza akaseera munangate bw'otuuka nga ebyokwogera n'ogamba nti nowaaye kambireke kansalewo munangate kola kirala. Kye kibadde nno ku King Saha nga bogezaako okulaba Kati sikyayogera nvuga buvuzi. Tuli mu kibuga mu kwanza ne kwanza yabagamba kati sikyayogera nvuga buvuzi. Tuli mu kibuga mu kwanza ne kwanza yabagamba akatambi ako katwedinze nnyo munangate okwetoloola eside eyo nga bwe kiri wano nti ffe tuliwo munangate kutegeeza bitambula ku baselebu bo. Wabula nga ku side yeemu wenguyidde katambi Eddie Kenzo ye abadde side eno munnange abaddekoko n'ekifo kyabadde atuukamu naye muganda wange abawagizi be babadde bamuyayaanira eside wali emitala nga boogezaako okulaba nga bamukubirako ko kajambo.
nako akatambi ako kabadde kakutte munanga ate etabbu ku mukutu ogwa TikTok. Ino ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde munanga ate ku Jaminat UG. Ebirala byonna tujja kubeera nga tubikutegeeza, naye kasita obeera ng'osubscribinze jjukira nti nno ojja kubeera ng'ofuna munanga ate notification wali wonna.